twalabye nti bwe tutandika relationship ziteeka kutandikibwa ng'ebigendererwa byazo kufuuka maka na bufumbo. Bwe tutandika enkolagana ey'okwagalana nga tegenda kumala bbanga lyonna, tubeere tugisimbye ku misingi gya Katonda, tubeera tetukola ekyo ng'enteekateeka yo yatutonda n'atuteekawo bweri. Ekyamazima kiri nti buli muvubuka yenna kimugwanidde okufaayo, okukakasa nti alina okwagala okwo okw'amazima okugwanidde okumuyingiza mu nkolagana n'omuntu omulala. Tetugwanidde kuyingira mu nkolagana ez'omukwano n'abantu abalala kubanga tukyamuse, kubanga emibiri gitubanja, kubanga twegombye ne tuyiika amalusu, oba kubanga tunoonya nsimbi n'obugagga n'ebyokufuna n'ebitiibwa. Tugwanidde okuyingira mu nkolagana ey'okwagala ng'okwagala okw'amazima kwe kutukulembera. Nannyonnyodde bingi kwagala okw'amazima, era nsaba Mukama atuwe omukisa bulijjo nga tuzimbamu okwagala okw'amazima. Ne tugamba nti olugendo oluyiringisize ku Mukama, kubanga omukazi omulungi ava eri Katonda. Gwe bwenna anoonya omukyalo ow'okuwasa n'omuvubuka ow'okufumbirwa, tegeera nti Katonda bw'atakulemberamu buvunaanyizibwa obwo tojja kusobola kubutuukiriza bulungi, era kijja kukulembera okubeera mu mbeera etajja kubeera nsanyufu. Maka gonna bwe gatandikibwa naye nga tegazimbiddwa n'amagezi, nga tegazimbiddwa ku misingi egy'obwakatonda, gamaliriza gaziringitana, galina ebizibu, gakaaba, kubanga baagatandika tebaafaayo kulowooza bintu bimu ate ebikulu bye bandibadde bafumiitirizaako. Nagamba tunuulira amaka ge engeri gye gafaananamu osobole okutegeera nti engeri gye nagatandikamu ye gafudde gye gali. The end will justify the means. Enkomerero egenda kulaga amakubo ge tuyise mu baddala nga badde malungi oba nga badde mabi. Kati embeera ey'amaka gaffe olwaleero basebo ne bannyabo etuleetera okukitegeera ti oluusi tuli mu mbeera gye tulimu mu bufumbo ku lw'engeri gye twatandikamu amaka etaali nnuŋŋamu. Nsaba Mukama akuwa ekisa bulijjo ng'oyongera okutandika amaka ng'ogazimba wamu ne Mukama ate ku misingi gye. Mukama akumpeera ennyo omukisa. Katusabe tutandike okuyiga okw'olunaku olwaleero. Mukama tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okubeera abalamu. Tukwebaza olw'ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Weebala okutukuuma n'okutulabirira. Erinnya lye ttukuvu lyebazibwe. Ekisa kyo n'okwagala kakibeere wamu naffe, n'Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye nga tuyiga ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Olunaku olwaleero njagadde okwogera ku misingi eginyweza amaka ekitundu ekisooka. Omusingi omugumu era ogw'amaanyi gwe gunyweza ekizimbe kyonna ekizimbibwa. Era bwe neetegereza abazimba bonna, teri yazimba nnyumba okuggyako ng'atandikidde ku musingi. Ekimu ku kikakafu kiri nti ensimbi z'oyiwa mu ttaka eyo ng'ogenda okusitula kalina ziba nnyingi nnyo tiziyinza n'okuzimba ennyumba eya bulijjo neggwa. Omusingi bwe guba tegukoleddwa bulungi, kitegeeza nti byonna ebigenda okwalirirwako waggulu tebigenda kubeera birungi. Omusingi bwe guba tegunywedde bulungi, obanga gukyamye, obanga tegutambulidde mu layini mwe guteekwa kutambulira, obanga munafu, kitegeeza nti kyonna ekigenda okuteekebwako waggulu kigenda kuwaba, kigenda kukyama era tekigenda kunywera. Kale nno amaka mangi agazimbiddwa naye nga gaweebwa omusingi ogutateredde, gaweebwa omusingi ogutali mugumu, gaweebwa omusingi kw'otayinza kunywerera. Enkomero ya byonna ne galyoka gafuuka amaka yegeyege agakyama nga gakyama kuva ku musingi, era oluvannyuma ne gamaliriza agateekwa kuyulikamu, kubanga ekyo kyonna ekitateredde kiba kiteekwa okufa ne kivaawo. Oba oluusi ne gatuuka ku ssante akakyama amamera, bw'okagolola kamenyeka bumenyesi, ne tubeera mu maka nga twagata twagavaako, twasigala kuyitibwa Mr and Mrs so and so, naye ng'ekyamazima ebirungu by'amaka n'omukwano tebikyalimu, era nga buli omu yakwata dda makubo ge. Abamu nno nga bayawula n'ebisenge biyitibwa bitanda. Olw'ekyo embeera efaanana bw'etyo tulowooza nti si yandibadde mu makaago, kubanga eyo si y'enteekateeka ya Katonda gye gali. Kubanga Katonda ayagala amaka ga ssanyu era gabeere n'emirembe. Lwaki mwogerako? Kubanga ye mutandisi waago. Tosobola kukiggyawo ne woba wasoma otya, ne woba wakuguka otya, ne woba mulalu, ne woba muyaaye, ne woba komando ow'ekika ekyawaggulu. Tosobola kukiggyawo nti amaka kirungo ekyatandikibwa Katonda. Tegalina muyiiya, tegalina mutandisi, tegalina yagazuula. Byafaayo biwandiise ku bantu bangi ne mu Genesis book of records
tulina abantu abazudde ebintu ne basooka okubikola naye tetulinaayo mu likodi eyo tono eyazuula amaka kubanga si kintu kya mwana wa muntu Katonda yakituwanga kirabo ng'akitugabira ng'amaze okututonda nga tannatuwa na kintu kirala kyonna olwo nno buli agalimu alyoka akitegere tegalina mutandisi mulala okuggyako Katonda tegalina yagazuula mulala okuggyako Katonda tegalina nnyinigo okuggyako Katonda era abo bonna abagalimu okuggyako nga bagatambuza nga ye bw'ayagala tebagenda kugafuna mu mirembe ogwo nolowooza si gwe musingi ogusooka ku misingi omusanvu egizimba amaka n'obufumbo mu kitabo kya Lubereberye essula ey'okubiri olunyiriro lw'18 lutugamba nti Mukama Katonda n'alaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka n'amukolera omubeezi amusaanira ensonga esooka yesinza kubuusa maaso era omusingi ogutandikirwako amaka gonna aganaanywera emirembe n'emirembe nti amaka si gaffe naye ga Katonda amaka kirabo ekiva eri Katonda ye mutandisi era matukuvu nga ye bw'ali omutukuvu singa abantu bonna abali mu maka bakimanya nti tebalina mutandisi mulala okuggyako Katonda ne bakkiriza amaka gaabwe ne bagayiringisiza ku Mukama nga bandirabye omukisa nga bandibadde n'emirembe nga bandibadde n'essanyu amaka ge muyiringisiza ku kibooko tegagenda kubaamu mirembe amaka ge mutambuliza ku bivumo tegagenda kubaamu mirembe amaka ge mutambulira ku kubonereza sijja bba wa mmere sijja batwala ku ssomero tegagenda kubeera mu ssuubi amaka ge muyiringisiza ku busamize n'emmindi nkusibiddaawo n'ebirala tegagenda kubeera mu mulamwa amaka gatandikibwa Katonda ebyo byonna byolowooza nti gateekwa okutambulira gatereere newankubadde ensimbi tebigakolanga bwe gatandikibwa Katonda kitegeeza matukuvu ekitegeeza nti singa buli muntu yenna ali mu maka agatwala nga gali sacred njagadde okwogera ekigambo ky'Olungereza sacred agatwala nga matukuvu mbe kyakulabirako ki ebimu ku bintu byensinga okwegendereza nga nkutte gayitibwa magi era bwe ngagula bwe nti oluusi tugagula naye ate ne bagatatuwera mu tray ne bakuteera mu kaveera tray yo namba n'otambula nayo babbiri n'otambula nazo naye bw'oba ogakwata ogegendereza bw'oba ogassa mu mmotoka okakasa nti ogatuuzizza ku mutto oba wali ekintu ekigonda okakasa nti ovuga bulungi osobole okugatuusa naye oba ogajjamu ng'ogawa omwana oba omukyala muga nti munnanga ago magi weegendereze singa ffenna amaka twali tugakwata ng'ekyatika buli omu ng'awaalirira okulaba nti gasigaza obutukuvu bwago gasigaza obulungi bwago nannyini kugateekawo bwe yagateekamu tewandibaddewo maka gaawukanye awali olukumi olwaleero kikyengezaako okugamba musingi ogusooka amaka gatandikibwa Katonda era ye nannyinigo bw'obanga olina essuubi lyonna eribeera mu maka ganaawangaala emirembe gyonna gateekwa okubaamu ekirungo ekyokutegeera Katonda okumussaamu ekitiibwa n'okugatwala nga matukuvu nga ye bw'ali omutukuvu ensonga y'okubiri era gwe musingi ogwokubiri olunyolo lwennyini olw'18 lutugambye nti Mukama ye yasooka okulaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka kitegeeza nti ye mutandisi si ekyo kyokka mbu naye n'amukolera omubeezi amusaanira omusingi ogwokubiri baguyita kuzimbagana lwaki ng'ogeddeko guno kubanga mukulu omusingi ogwokubiri guyitibwa kuzimbagana okuzimbagana kitegeeza ki nti omusajja n'omukazi bonna baateekebwa mu maka buli omu okuzimba omulala olina omuntu oyo Katonda yamukuwa kubanga ayina emirimu gy'ayagala okole mu ye naye akole mu ggwe asobole okufuuka ekyo ky'oyagala ogwe musingi ogwokubiri lwaki nguyita musingi mulamba kubanga mukulu teri kintu kya muwendo ekiyinza okuleetera amaka okuzimbibwa n'okusanyuka ng'abagalimu okukitegeera nti tetwasisinkana lwa nsobi Katonda ye yatusisinkanya mu kutusisinkanya kuno ng'aleeta abantu abatafaanagana abalina ebirowoozo eby'enjawulo abalina endaba ey'enjawulo abalina entegeera ey'enjawulo era nga kino kijja kubanga tewali n'omu yakulira wa mulala singa obadde ng'omuntu ogenda kufumbiriganwa na muganda we omulenzi oba muganda we omuwala kikafuuwa okuba bwe kityo kubanga kyabuwemu era si kituufu naye singa obadde ogenda kufumbirigana na muntu afaanana bw'atyo kyandibadde kyanguko kubanga mukulidde mu kifo kimu mukulidde mu mbeera y'emu mulidde ku mmere y'emu
naye olw'okuba nti mukulidde mu bifo bya njawulo, muli bantu ba njawulo, muli mu mbeera ey'enjawulo, ekibaleetera okubeera nga temugenda kufaanagana. Era enjawulo ezo ate munnange ze zikola amaka okubeera amasanyufu era agalina emirembe. Tuli bantu abatatuukiridde, abasisinkanyizibwa Katonda nga tewali atuuse. Tuli bantu ababulako, mukazi we abulako bingi, ng'era naye bw'obulako ebingi manyi nti obuggola n'emba n'oziruma n'obulamu ne bukweka pa feesi n'essiba kubanga waliwo ensobi omukazi gy'akoze. Manyi nti oyomba nnyo n'okusooza n'osooza cwi ne neiba n'awulira ng'olusoozo luyitamu n'abantu ne beekanga ne baagala bajje balaba olusoozo olwo mukazi gwe kubanga omusajja akoze ensobi. Nnaze njagala nkujjukize, Katonda yabasisinkanya nga temutuukiridde. Ng'era lwaki yabasisinkanya nga temutuukiridde? Kubanga mu nsi y'ekibi temuli atuukiridde. Kaakati obufumbo yemu ku ngeri Katonda gye yateekawo okuzzangana abantu mu kifaananyi kye, ekino kituufu. Kaakati omanyi nti okuddayo mu kifaananyi kya Katonda gw'omusajja kye yakutonderamu weetaaga okukolebwamu omulimu mukyalawo. Ate naawe omusajja weetaaga okukolebwamu omulimu, gw'omukazi weetaaga okukolebwamu omulimu bbaawo. Katonda yabasisinkanya nga tabasisinkanyizza kubanga mutuukiridde, abasisinkanyizza kubanga temutuukiridde, ng'ayagala buli omu akola omulimu munne afuuke ekyo ky'ayagala. Bw'olabanga mukyalawo nga tannaba kufuuka ky'oyagala kitegeeza tonnamukolamu mulimu. Ate bwe njogera omukolamu omulimu nabajjukizza ne mbagamba nti Yesu bwe yayingira mu maka ga Zaakayo n'amaliriza nga Zaakayo akyuse, ogumu ku mulimu gw'olina okukola mu muntu gw'oli naye mu bufumbo kwe kumuteerawo embeera enaamuleetera okutegeera Katonda akyusa obulamu bw'omuntu okuva munda okutuuka ebweru. Mukazi we omukoze mulimu gwenkanawa. Zimba bbaawo omufuula omusajja gw'oyagala okulaba. Zimba mukazi wo omufuula omukazi gw'oyagala okulaba. Obwo buvunaanyizibwa teri mulala abulina okuggyako ggwe, era bw'otabukola teri mulala agenda kubukukolera. Tujja kulaba bulabi ng'okuba mukazi wo miggo mukubanga asobezza, ng'ovuma bbaawo kubanga akoze ensobi. Ebyo mweswaliza bwereere, mweyanikira bwereere. Temulina kye mufuna mu kulaga ffe ababeetoolodde nti muli bubi. Muteekwa kulwana bwezizingirire ne mwekolamu omulimu ogusoboka okulaba nti munno oyo omufuula ekyo ky'oyagala abeere. Bwe gukulema teri mulala ajja kugukola. Ate olw'okuba teri mulala ajja kugukola mujja kubeera amaka agatalina ssanyu. N'amusisinkanya omukazi n'amuleetera omubeezi. Ensonga ey'okubiri egamba muzimbagane. Bwe munaabeera n'amaka nga gali ku musingi ogusooka nti Katonda ye nannyinigo, omusingi ogwokubiri twasisinkana kuzimbagana, olwo tandise okunyweza obufumbo. Nkukakasa emikisa gy'okufa kwebyo ebibiri byokka giba gimaze okukendeera. Naye tulina obulabe bungi bwe tubeera mu maka ng'abantu tebasisinkana kuzimbagana, nga buli omu alowooza yasisinkana munne yasanga omuntu atuukiridde. Kati bwe mubanga mwasisinkana ng'olowooza nti wasisinkana omusajja ataakola eyo nsobi, wasisinkana omukazi ataakola eyo nsobi, toliredde kusonyiwa, toliredde kuwuliriza, toliredde kugumiikiriza. Ebyo bisatu nga tebiriiwo tewali maka. Automatically tewali maka, ago mafu. Olw'ekyo nsaba tuzimbire amaka ku musingi ogwokubiri ogwo Bayibuli gweyogeddeko, ogw'okuzimbagana. Ne batusoma Lubiribiri Essula 2 anyero 19 paka ku 2. Tulina ebigambo ebirala bye tulaba. Ti Mukama Katonda n'akola n'ettaka buli nsolo ey'omu nsiko na buli ekibuuka waggulu n'abireetera omuntu okulaba bw'anaabiyita. N'omuntu buli lye yayita ekitonde kyonna ekiramu eryo lyali erinnya lyakyo. Bayibuli si bwetyo bwegambye. Katonda n'alyoka nga tannaba kukola mukazi, n'alyoka ayita omusajja, si kulwa ng'akola omukazi omusajja ne yeegombayo ebirala. Kyava amuyisa mu nsolo zonna, ekigambo n'abituuma amannya kitegeeza nti buli kimu n'akyetegereza. Omanye ekigambo okutuuma erinnya si kyangu. Bw'oba onaatuuma omwana erinnya tumutwala na mu bakadde baffe bajjajja be batuuma amannya ne bamala kumwetegereza. Kati Adamu yeetegereza buli nsolo yonna eri wansi w'enjuba n'agitunuulira, ne yeetegereza ebisolo byonna n'abimalayo. Mu kwetegereza ebisolo byonna n'abimalayo, mbu nga talabyemu kisolo kyonna kiyinza kubeera nga mukazi we. Kino kitegeeza ki? Kino kitegeeza nti omusajja yalaba mu nsolo zonna nga temuli mukazi we okutuusa lwe yafuna kaawa.
kino kituyingiza mu musingi ogwokusatu oguyitibwa obwesigwa awamu n'amazima. Obwesigwa n'amazima ge maanyi aganyweza obufumbo. Obwesigwa n'amazima y'ensulo ey'essanyu awamu n'emirembe mu maka. Ebyo we bifa, ebiseera byonna eby'emmaaso eby'omu maka biba bya nnaku, biba byakuguma bugumi, biba byakugumiikiriza, biba byakubeerawo bubeezi. Kya nnaku nti amaka mangi mu mulembe guno Setaani agatawaanyizza nnyo n'agajjamu obwesigwa awamu n'amazima. Abantu bali mu bufumbo naye tewali yeesiga munne. Omukazi yakkiriza dda ti omusajja si wange nzekka, takyalina kyakukola. N'omusajja naye yakkiriza nti omukazi aba wuwo ng'okomyewo waka, naye bw'omala okuvaawo ebiddiira tomanyi. Obuteesigangano bufaananako bwe butyo, bufaanana ng'obutono, naye bwe buba nga bwe buli mu mitima gy'abo abafumbo, kitegeeza nti essaawa yonna babeera batudde ku bbomu egenda okubwatuka. Tekyewuunyisa amaka mangi okutuka olwaleero, gakutuka kubanga temuli bwesigwa na mazima. Adamu tewali nsolo yonna gye yatunuulira n'agyegomba n'agiraba mu mulamwa. Kyengezaako tegeeza kyekiriwa nti mu bigambo bye tuyiga olunaku olwaleero, eddoboozi lya Katonda lijja eri buli muntu yenna nti obwesigwa n'amazima musingi gwa bwa Katonda. Lwaki gwa bwa Katonda? Kubanga obwesigwa n'amazima Katonda yabuyigiriza, Katonda yabusomesa, Katonda yabutulaga, Katonda yabutuluŋŋamizaamu. Obwesigwa n'amazima bumaze okukola ekitundu ku bufumbo bwo ne ku maka ago. Mukyalawo bw'abanga takwesiga, essanyu mu maka liba terijja kubaawo, kubanga ogumu ku misingi ogunyweza obufumbo guba gumaze okumenyeka. Lwana nnyo mukazi waakukkiririzeemu, bba waakukkiririzeemu era akwesige. Ebimu ku birago omukyalo omulungi ebyogerwako eri mu ngero 31 nti omutima gwa bba gumwesiga. Oli mukazi eyeesigibwa bbaawo, oba oli muyaaye. Mulimu abakyala abayaaye, abuukabuuka bubuusibuusi tatereera, alinga nkimadde naddeeri, alinga kayembe kafene ka ku kkubo. Bwe twavanga ku ssomero nga ku kkubo kubaako bufene, naye nga buli muba muyitawo akawungeezi muwalampa ne mukubako ne muwulira obakengedde. Kati waliwo omukazi nga yafuuka kafene ka ku kkubo, buli muntu yenna ayitawo akeberako oba ayengedde. Landiroodi, boosi ku mulimu, owa booda amutwala, gy'asabira, gy'asomesa. Njagala mbategeeze, bw'oweeteeka mu bulamu bufaananako bwe butyo, obeera ossa omusingi gw'obwesigwa n'amazima. Oba oddidde omuntu nga yebbaawo n'omugattako ensolo endala ekitali kituufu. Mu nteekateeka ya Katonda ey'amaka n'obufumbo, omusajja waakuwasa omukazi omu babeerewo emirembe gyonna. Katonda yalina ettaka eriyinza okutonda abakazi bangi eri Adamu, naye kyamutondesa omukazi omu, kubanga yeyo yokka engeri gye yali ayinza okukola combination eyali ey'okuzaala ezzadde erigenda okuweesa erinnya lya Katonda ekitiibwa. Kakati ng'okowoola musajja gwe, omukazi yenna atali wuwo ebeera nsolo. Mutunuulire mu kifaananyi eky'embwa, mutunuulire mu kifaananyi eky'empologoma, mutunuulire mu kifaananyi ekyengo, mutunuulire mu kifaananyi eky'omusota. Okugezaako okumuleeta mu bufumbo nga n'owuwo kaawa mwali, oba oddidde obufumbo bw'ensolo n'omuntu n'obugatta mu nnyumba emu, y'ensonga lwaki teriiyo alina abakazi basukka mu omu alina mirembe. Niwe bakiyisa mu ngeri y'eddiini, eyo sijja kugendayo nnyo, naye kyenjagala mbannyonnyole ti newankwadde ng'eddiini eyinza okukisomesa bw'etyo, naye teriiyo alina mirembe. Mulina kukomawo ku equation ya Katonda, omusajja omu n'omukazi omu, ne mulyoka mulaba kye bayita emirembe mu maka n'essanyu, naddala eri oludda luli olunyigirizibwa olw'abakyala. Olwekyo mbufunze kyengezaako okubategeeza kye kino nti obwesige bwe buzimba obufumbo. Bwe tubeera n'obwesige, bakyala baffe ne batunuulira nga tuyimiridde n'obwesige buno, batwagala, bongera okutusemberera, batusanyukiramu. Teri kintu kimenya mutima gwa mukazi, teri kintu kimenya mutima gwa musajja
nga kubeera n'omuntu mu maka naye nga tasobola kumwesiga. Kimu ku kyonoonye obufumbo ne kibutawaanya n'abasajja bangi mubonyabonya lwakyo bwe bwezi, kubanga butta obwesigwa n'amazima. Bantu bakubira essimu, oli ndi Mbaale naye nga toli Mbaale, oli Kampala wano. Ossa obwesigwa n'amazima, oluusi n'obyogera ne mukyala waawulira, nasuza eggulu naye nga wasuza awo waka bawulira n'abaana. Notta obwesigwa n'amazima. Beera muntu ow'ekigambo kyo, obeere n'obwesigwa obutanyenyezeka, ojja kuba otadde amaka ku musingi ogunaagatuusa ku buwanguzi. Amaka agamu galemye lwa nsonga ezo. Abasajja kyebava babonaabona lwa nsonga ezo. Olw'okubeera nti oleese ensolo mu bufumbo, olwoleeta omukazi omulala atali wuwo, oba oleese ensolo mu bufumbo. Olw'okuba oba oleese ensolo kyova oteeka okukwata kibuuko osobole okuteeminga abakazi abo batereere. Kyova otandika okuyombayomba, kyova otandika okuvumaavuma, kyova otandika okwekadakada, n'otandika okubeera omuzibu, otandika okubogola, otandika okubalangira, otandika okufuuka omukalubo. Ebyo byonna byonna obifuuka kubanga otandise okumaneginga ensolo. Beera n'obwesigwa n'amazima, amaka go ganaawangalira mu ssanyu eritakoma ery'ekiseera kyonna. Omusingi ogwokuna, Bayibuli etugamba no mu Lubereberye 2:21 paka 22, Mukama Katonda n'aleetera omuntu otulo tungi ne yeebaka, n'amuggyamu olubiriizi lumu n'azzaawo ennyama mu kifo kyalwo. Mukama Katonda n'azimba olubiriizi lw'aggye mu muntu okuba omukazi n'amuleeta eri omuntu. Omusingi ogwokuna Katonda ko yazimbira obufumbo kwe kufaanagana mu byonna. Buli omu mu maka ateekwa okutegeera nti kitundu kya munne. Ogwo nno musingi mukulu, musingi mukulu, era nsaba ogunyweze. Buli omu mu maka ateekwa okutegeera nti kitundu kya munne, nga Yesu bwe yagamba Matayo 7:12 nti by'oyagala ebyo abantu bakukolere naye ebyo by'obakolera. Abantu abatusomesa ku by'obufumbo batusomesa ku kigambo empathy, batusomesa ku kigambo sense of humor, batusomesa ku kigambo sharing affections. Bino byonna njagadde mbigatte wamu musingi guno. Teri kintu kya muwendo nga kubeera mu maka ng'okimanyi ti ne munno muntu. Nali nvuga akamotoka kangaawo ku luguudo olumu mu ggwanga Uganda, naye ndaba omusajja agawandiise ekigambo ekinene ku mmotoka ye nga kigamba nti n'omukazi naye muntu. Saagala nkozesa ebigambo bino okuwuliriza abakyala bokka, newankwadde ng'oluusi banyigirizibwa nnyo mu maka okusinga abaami. Naye njagala nkozesa bino okutegeeza nti n'omusajja naye muntu, n'omukazi naye muntu. Kubanga Katonda bwe yali ng'abatonda, Bayibuli etugambye nti yaddira ennyama y'omu n'akolamu omulala. Ogwe musingi ogwokuna. Amaka gonna aganaabeera n'emirembe ge maka agalimu buli muntu okweteeka mu bigere by'omulala. Sajja bangi bali omukyala waafuna olubuto n'abonaabona nalwo, talina amuyamba, talina amusembereza yadde akadomola. Omusajja yeetambulira, talina na nsonga lwaki atambudde. Omukazi n'alaajana ne yeetwala mu malwaliro, ne yeenoonyeza by'anaamira, n'agenda akebera oba omwana gy'ali. Omusajja tamanyina bigenda mu maaso, n'ensimbi tazimuwadde, yasuula okwegamba ye yafunisa lubuto, alinga nkoko. Mala okulinnyira enkazi teddamu na kutegeera bifaayo, yemanyi gyebiikira n'ebirala. Teno n'empanga nayo oluusi efaayo nenoonya n'ekibiikiro. Ofaayo ku mukyalawo, obadde okimanyi musajja gwe nti mu nnyama yemu mukazi wo mwe yakolebwa naye mwe wakolebwa. Muli okitegeera bulungi nti ng'obulwadde bukuluma n'omukazi we bumuluma. Muli okitegeera bulungi nti ng'abaana be bakutawaanya n'oba nga tokyayagala kumanya ne mukyala wo bw'afaanana. Mugende wa maama wammwe, mugende wa nnyammwe, ye lwaki temuzigyako baana bano, nga bw'owulira nga bakumazeeko emirembe n'osindika bagende, ne mukyala wo bw'atyo bamumalako emirembe.
Okimanyi nti akazito ke kamu akatula ku mukazi wo ke kazito ke kamu akatula ne kuggwe mu buli mbeera yonna. Ng'enjala bwekuluma bwe muluma. Njagala okutegeeza abakyala abalaba ebigambo bino ti ne musajja wo naye muntu. Ensimbi zibula. Nawe genda ozinoonyeko mu nsi ozirabe bwe zifaanana. Manyi oluusi abakyala bwe mubeereyo nga temunoonya ku nsimbi mutandika okulowooza nti zifunika. Yimirirako mu bigere by'omwami wo otunulire ekonome eyafuuka enkonome otegeere kyayitamu okuteeka emmere ku mmeeza. Nga tunakutandika kulangirira ng'omusajja bwali omwavu bw'atalina magezi wako obusajja obwavu obutalina ssente genda kwegenderera n'abagagga abalina bye bakoze abagagga abalina bye bakoze nabo balina abakyala ababayambye mutwe gwo gwe weetaaga okutereeza naawe oyamba owuwo. Kijendegeeza mu kino okufaanagana mu byonna. Bayibuli kyeva egamba nti abasajja mwagale, abasajja mwagale bakazi bammwe bennyini. Nga mbalabire benja kubyogerako mu bubaka bwange obugenda okuddako nga njogera ku buvunaanyizibwa. Naye nti nga bw'oyagala omubiri gwo bw'otyo obw'oyagala mukyala wo. Ekigambo ky'okufaanagana mu byonna musingi munene nnyo. Nsaba olumirirwe munno mu bufumbo. Nsaba otegeere kyayitamu. Twalako obuvunaanyizibwa oyimireko mu bigere bya bbaawo. Twalako obuvunaanyizibwa oyimireko mu bigere bya mukyala wo. Otegeere ky'ofuuse gy'ali. Abantu abamu beeyisa nga bwe beeyisa mu maka nga beesigame ku ngeri gye tweyisaamu gye bali. That is what I'm saying. Engeri gye tweyisaamu gye bali is important. Mukyala we ayogera nga bw'ayogera yeeyisa nga bwe yeeyisa kubanga kyekika ky'omukazi kye watonda. Kyekika ky'omukazi kye wateekawo. Kyekika ky'omukazi kye wazimba. Kyekika ky'omukazi kye wakkiriza kibeere. Bawafaanana nga bw'ofaanana kuba kyekika ky'omusajja kye wazimba. Twala obuvunaanyizibwa ozimba ekika ky'omukazi ekituufu. Olwo n'amweyagaliramu ng'oli naye mu maka awamu n'obufumbo. Ekimu ku kyenjagala nkutegeeze kye kino. Musingi ogwokutaano okwagala n'obuwulize. Musingi guno mukulu era gwa muwendo. Gunyweza amaka ne gugawanirira. Baguyita omusingi ogw'okwagala awamu n'obuwulize. Omusingi guno ogwakagala n'obuwulize Katonda atuwadde omukisa olwaleero okutegeera ti omukazi bwe yali ng'atondebwa teyaggyibwa mu ggumba lya mutwe. Si kulwa ng'omukazi alwana okutwala ekifo ekitali kikye mu bufumbo. Kino nja kukyogerako kubanga kikulu nnyo era nja kukigaziya mu byokuyiga byaffe ebinaddako. Naye kyengezaako otegeeza kye kino nti omusajja okwagala mukyala we n'omukyala okubeera omuwulize eri omwami, ebintu ebyo byombi bitambulira wamu. Buli omu ateekwa okukikola eri omulala. Omukazi baamujja mu lubiriizi ng'ekifo ekiraga okwagalwa. Abasajja bonna abaliyo tebalina buvunaanyizibwa bulala okuggyako okwagala bakazi baabwe nga bwe beeyagala bo bennyini. Ekyo nno kimala. Toyina buvunaanyizibwa bulala. Mulwanira bwereere, muyombera bwereere. Emigo mukuba gya bwereere, fesi zibeekapidde bwereere. Ne mwesooza ne muluma emba ne musamba ebinyeebwa ewaka ne mukuba TV ne muzaasa ne musula mu galagi awamu ne mwekalakasa n'okuddayo ne mutaddayo aba ne musula mu binywero bwa bya mwenge. You are suffering for only one reason. Walemerwa okwagala mukazi wo nga bwe weeyagala gwe wennyini. That's the only thing. Teri kirala. Olaga naye musajja gwe byogera njogera kituufu. Ensonga eri emu yokka. Lwaki ofaanana bw'otyo? Walemerwa okwagala mukyala wo nga bw'oteekwa okweyagala wekka. Toyina mulala gw'onenya newankubadde mukazi w'omubi. Abakyala ngenda kuboogerako nga maliriza ebigambo bino. Ekyawandiikibwa kitugamba eri mu Matayo essula ey'omusanvu bw'osoma ennyiriri 26 n'okukkirira. Buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'amala abikola kyaliva afaananyizibwa n'omusajja ow'amagezi eyazimba enju ye ku lwazi. Nkuba n'etonnya, mukoka n'akulukuta, kibuyaga n'akunta, ne bikuba enju eyo so n'etegwa kubanga yazimbibwa ku lwazi. Amakaago gazimbe ku musingi gw'obuwulize eri ekigambo kya Katonda.
teriyo muntu yenna ayinza kukola ebyo bye ŋŋambye obwesigwa n'amazima okwagala munno nga bwe weeyagala ggwe wekka obuwulize okukkiriza mu kufaanagana n'ebirala nga si muwulize eri kigambo. Mukama kyava akuyita olwaliro gwe n'ennyumba yo museemu ekitiibwa ekigambo kye n'eddoboozi lye. Bwe munaaliwulira ne muligulumiza munaabeera amaka aganaalaba omukisa. Mu bubaka buno tukukoowoola okukkiriza Yesu n'amaka ago gonna gamwanirize, kubanga bino byonna byensomesa abayimbi baayimba nti si bya buntu. Lwaki si bya buntu? Kubanga birina eddaala kw'oteekwa okutuuka okusobola okubikola, nga n'eddaala eryo Yesu yekka yayinza odde kutuusaako. Saba Mukama akuwa ekisa ng'omukkiriza, ng'omusembeza mu bulamu bwo gwe n'ennyumba yo, musobole okutuuka ku ddaala ery'okuzimba amaka ku musingi ogutalinyenyezebwa emirembe n'emirembe. Nsaba Mukama akuwa omukisa. Katusabe. Mukama tukwebaza ku lw'obulamu bw'otuwadde, tukwebaza okutukuma n'okutulabirira, twebaza kubanga otubeereddewo mu byonna. Waliwo emisingi kwe twetaaga okuzimba obufumbo bwaffe, otusaasire bwe tukikoze, naye otuwa ekisa Mukama, otukyusa obulamu bwaffe Mukama, tusobole okuzimba amaka gaffe ku misingi nga gye wegazimbirako okuva ku lubereberye. Otuwa omukisa n'ekisa kitukulembere ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina.